abakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'Egomba bongedde amaanyi mu kubangula abatuuze ku bulwadde bwa mukenenya kyokka ne beekokkola abasajja n'abavubuka mu kitundu abataagala kwekebeza. Omusasu waffe Patrick Serugo bino yabirina. Omusawo Nantumbe Reste agambye nti abasajja b'Egomba tebaagalira ddala kuwulira bikwata obulwadde bwa mukenenya nti era n'ebyokwekebeza okumanya we bayimiridde si bye baliko. Nantumbe Reste asinzidde mu byalo by'Egomba y'ekyegonza mu disitulikiti y'Egomba mu nkola gye batandiseewo ey'okuddamu okubangula abatuuze b'Egomba ku bulwadde bwa mukenenya n'ekirwadde kya COVID-19 era ne yeekokkola n'abavubuka b'Egomba nti nabo ebyokwekebeza siriimu tebabyagala ate nga be basinga okucakala. Agambye nti ku basajja n'abavubuka b'Egomba 100 abagenda okwekebeza siriimu tebasukka bitundu 10 ku buli 100 so nga ate bba abakyala bajjumbidde nga basukka mu bitundu 6 ku buli 100. Nantumbe Weste agasseeko nti abasajja b'Egomba bangi bwe bakizuula nti bakyala baabwe balina obulwadde bwa mukenenya olwo nga abasajja balekawo bakazi baabwe mu maka nga bagaddukamu ate abamu ne batandika okweraliikirira nga beerabidde nti mu bafumba abamu omukazi asobola okubeera n'obulwadde ate ng'omusajja tabulina. N'asaba abasajja b'Egomba tebazuula nti bakazi baabwe babulina nti babakubiriza okumira eddagala basobole okukuza abaana. Abakyala bagezezzaako kugenda okwekebeza naye abaami n'abavubuka tebaagala kugenda kunoonya bujjanjabi bw'akawuka so nga services gye ziri abasawo gye bali bw'otuukayo bakolako bulungi n'ovaayo ng'omatidde kikyoli na kikyoyina okukola. Ye akulira ekitongole kya disitulikiti y'Egomba ekirwanyisa siriimu omusawo Kiyagaddeewo asabye abatuuze b'Egomba nti nga balwanyisa siriimu tebalina kwerabira kulwanyisa kirwadde kya COVID-19 naddala nga bagoberera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga okwewala okuzzibwa mu muggalo. Ku CBS nze Patrick. Abavubi Kumwalo ogwekayisa mu disitulikiti y'e Hoima n'okutuusa kakano bakyali mu lutalo balwana okununula amaato gaabwe 18 yinjini z'amaato 14 ezaawambibwa abakwata mmundu okuva e Congo abaazinda ennyanja mu Tanzige gye buvuddeko. Yinjini zino zabbibwanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano abakwata mmundu okuva e Congo we balumba ennyanja mu Tanzige ku mwalo ogwekayiso mu muluko ogw'Embegu mu ggombolola y'e Buseruka mu disitulikiti y'e Hoima. Kigambibwa nti abakwata mmundu bano basooka kuteeka abalunnyanja bano ku mudumu gw'emmundu okubabbako yinjini zaabwe. Mu lulumba luno abakwata mmundu kigambibwa nti baatwala n'amaato 3 wamu ne seeti 10 ez'obutimba obukozesebwa mu kuvuba n'essimu z'abavubi 10. Wabula oluvannyuma lw'abanyini butimba buno okusasulayo oluvannyuma lw'abanyini maato gano okusasulayo kantanyi gwe baali basabiddwa abakwata mmundu abo abakwata mmundu babaddiza amaato gaabwe 3. Amawulire agali mu kitundu kino gagamba nti oluvannyuma lw'abalumbaganyi bano okukola omulimu gwabwe baali mukaaga ne beesogga ennyanja mu Tanzige ne balekera ku muliraano e Congo gye baava okujja okukola omunyago gwabwe. Okuva olwo bannansi naddala abavubi mu Uganda bafubye okununula yinjini z'amaato gaabwe n'obutimba n'ebirala ebyanyagibwa mu bunyazi obwo naye bakoosekoose mu galumonde. Ssentebe w'omwalo ogw'ekayiso Robert Mujuni ategeezezza bannamawulire nti abavubi ababbibwako ebintu byabwe tebalina nsimbi za kusasulira yinjini z'amaato gaabwe n'ez'okusasulira obutimba bwabwe bwanyagibwa okuggyako okusigala awo nga beemagaza. Ono ategeezezza nti abakwata mmundu okuva e Congo baagala $500,000 okubaddiza ebintu byabwe byanyagibwa nga zino zibalirirwamu ensimbi eza wano akakadde kamu $85,000. Ensimbi zino akakadde akamu $85,000 za buli yinjini ya lyato. Robert Ofoyi omu ku bavubi abakoseddwa mu mbeera eno ategeezezza nti yeewuunya engeri gavumenti ya kuno gyeremereddwa okufufugazamu abakwata mmundu bano abava e Congo buli kadde ababaliisa akakanja buli mwezi. Ye Rose Atuhuura omu ku batuuze ku mwalo ogw'ekayiso ategeezezza nti okumala ebbanga lingi abakulembeze mu kitundu kino n'ab'ebyokwerinda bazinga basuubiza abalunnyanja nti bagenda kubayambako okwogereza bakulu mu gavumenti ya Congo okuziyiza obulumbaganyi obufaanana nga buno naye beewuunya nti omuze guno gweyongera bweyongezi.
ayogerera poliisi mu bendobendo ly'ennyanja Mutanzige Julius Akiza ategeezezza nti ab'ebyokwerinda mu kitundu ekyo n'okutuusa kaakano bakyali mu kunoonyereza ku banyazi bano abasusse okuliisa abantu akakanja era oluvannyuma lwe banaamaliriza okunoonyereza kwabwe bakutuula n'abakulu mu Congo boogere ku nsonga eno obulumbaganyi buno bukome. Bwe yali mu bitundu by'e Bunyoro mu Meeyi ow'omwaka 2019, Pulezidenti Yoweri Museveni yasuubiza nti waakussaawo ebyuma ebiketta mu bbanga okwongera okulondoola n'okuketta abanyazi abayitira ku nnyanja Mutanzige ne badda ku ludda lwa Uganda ne baliisa bannansi akakanja. Obulumbaganyi obukolebwa abajaasi ba Congo n'abakwatamundu okuva e Congo ku ludda lw'e Uganda bweyongera nnyo mu mwaka 2018 era nga okuva olwo n'okutuusa kaakano buli mwezi wabaawo ekibinja ky'abanyazi okuva e Congo ekyesogga amazzi ne kijja mu Uganda okunyaga ebikozesebwa mu kuvuba. Abakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Gomba bongedde amaanyi mu kubangula abatuuze musonyiweko bannaffe. Oluvannyuma lw'obubenje okweyongera ku luguudo oluva e Masaka okudda e Mutukula, ssentebe w'eggombolola y'e Kaliisizo Rulo alidde mu ttama olw'abalina obuvunaanyizibwa okutereeza oluguudo luno abeesuliddeyo gwa Naggamba. Omusasi waffe Soozi Ssekimpirwazi kaatuwa ebisingawo. Ssentebe wa ggombolola ya Kaliisizo Rulo Kabuye Patrick alidde mu ttama oluvannyuma lw'abantu abawerako okujja nga bajja bafiira ku luguudo oluva e Masaka okudda e Mutukula, ekintu kyagambye nti oluguudo olubafuukidde kalibattanya. Patrick Kabuye abadde mu kuziika omugenzi Roda Jime avuga bodaboda ku siteegi y'oku ddwaliro ssaako n'omukyala Nakatonga bonna ba Kaliisizo Rulo nga bafiidde mu kabenje akagudde ku luguudo oluva e Masaka okudda ekyotero olunaku lwajjo. Kabuye Patrick yategeezezza nga bw'agenda okutwala ekiwandiiko mu bakulira ku by'enguudo e Masaka addemu okubajjukiza nti oluguudo luno lubi nnyo ng'era lwetaaga okukolebwako abantu basobole okuwona obubenje obugwa mu kitundu ekyo entakera. Twala okwemulugunya kwaffe gavumenti n'eri ekitongole ekikozi ky'enguudo ndowooza lwe kinaategeera nti waliwo ekizibu eky'amaanyi ekigenda mu maaso ku luguudo olwo, kubanga mu kufa kuno abakulembeze nabo bennyini kati batandise okugenda era nga kati tuziise vice chairperson Sittu. Ekintu ekirabika nti we kituuse kati tekikyaliko kulindirira wabula tulina okuvaayo n'amaanyi ne tulaga obutali bumativu olw'oluguudo luno olujjudde ebinnya kiseera kino. Oluguudo luno abavunaanyizibwa ku by'enguudo baalupima dda nga bagenda ddujja mu kitundu ekimanyiddwa nga Masaka okulutuusa e Mutukula, kyokka tugenda kunuukiriza emyaka 3 nga mpaawo kyali kikoleddwa ng'era ebinnya empompogoma ssaako n'emmoloka ennene zifiira ku luguudo entakera agambye nti zireese nnyo obubenje mu kitundu kino. Ku lwa CBS FM nze Ssekimpirwazi Kyotera. Abakulu mu poliisi ya Uganda kizuuse nti baziimudde enteekateeka n'okusaba okwakoleddwa abaduumizi ba poliisi ku mutendera gwa disitulikiti n'ogwa divisioni ogw'okulekawo abasirikale abali ku ddaala erya special police constables abadde bayambako poliisi mu kunyweza ebyokwerinda naddala mu kiseera ky'okulonda ekyakayita. Naku ntono eziisa abaduumizi ba poliisi ku mutendera gwa disitulikiti ne divisioni baategeeza abakulembeze ba poliisi ku kitebe kya poliisi e Naggulu nti bandyagadde abamu ku basirikale bano abali ku ddaala lya SPC basigalewo ku poliisi ezo bayambeko mu kunyweza ebyokwerinda. Uganda bwe yali yoyokera akaseera g'okulonda mu kalulu ak'omwaka 2021, poliisi yakwatagana n'akakiiko ak'ebyokulonda ne bawandiisa abasirikale ku ddaala lya SPC emitwalo 5 ng'omulimu gwabwe gwali gwa kuyambako okulungamya abalonzi munda n'ebweru w'ebifo ebironderwamu mu ggwanga lino era nga bano baali bateekeddwa ku buli kifo ekironderwamu. Wabula ekisanja n'ekiseera bano kye balina okuweererezamu mu gavumenti kyatandika mu mwezi ogwa January ogw'omwaka 2021 era ne kiggwako ng'ennaku z'omwezi 31 Maachi w'omwaka guno. Olw'okuba bano ekiseera kyabwe kyali kiweddeko, abakulu mu poliisi bawandiikira bakama baabwe nga babasaba nti waakiri abantu bano babasigaze abamu ku bo basigale nga bayambako mu kunyweza ebyokwerinda olw'obumanyirivu bwe baalina. Buli musirikale yaweebwa omulimu guno ku ddaala lya SPC yasasula ensimbi emitwalo 7 buli mwezi. CBS ekitegeddeko nti abakulu mu poliisi ya kuno
okuviira ddala ku ssenkulu wa poliisi John Martin Zokoti Ochola tebannasanyukira kiteeso eky'okuzza abakulu bano ku mirimu okunyweza ebyokwerinda by'eggwanga. Omwogezi wa poliisi y'eggwanga Fred Enanga ategeezezza nti ebitundu ebiri ku mutendera gwa region 20 bye byakasaba nti abamu ku ba SPC bano basigale ku mirimu egyo olw'obumanyirivu bwe baafuna. Nga management ya poliisi twasobodde era okuvaayo nti tubeereko ne ba SPCs abamu be tusigaza mu regions eziwerera ddala 20 era nga bano bagenda kusigala nga bakola. CBS ekitegeddeko nti badirekita mu poliisi ya Uganda okuva ku kitebe kya poliisi Naggulu bagaanye eky'okuzza obujja endagaano z'abakulu abo abadde bayambako mu kunyweza ebyokwerinda by'ebitundu. Omu ku badirekita ba poliisi ataagadde kumwasanguza mannya agambye nti ensimbi ez'okusasula abasirikale bano abali ku ddala lya SPC tebamanyi gye zinaava. Ono ategeezezza nti 37,000 egya buli mwezi egy'okusasula abasirikale abo mu bitundu by'eggwanga byonna nnyingi nnyo bw'ogeraageranya n'omusaala ogubadde gusasula abasirikale ba poliisi abalala, kale nga kiyinza okulemerera poliisi mu busobozi bwayo. Badirekita abawakanya enteekateeka eno bagamba nti tebalina ngeri gye bayinza kuddayo mu paalamenti y'eggwanga kusaba mbalirira enyongereza, ng'ate babadde bakasaba embalirira ya poliisi ey'omwaka gw'ebyensimbi guno nga tebabaliridde kuteekamu basirikale abo. Manya obubuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa, ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe ly'okweddiza ekintu ky'obadde otunda singa omuguzi amerera okutuukiriza ebiri mu ndagaano gye mukoze nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Wabaawo endagaano ekoleddwa nga yakutunda ekintu kyonna, katugambe ettaka oba mmotoka oba kibanja, oyo aguze ne yeeyama okusasula mu ndagaano ku lunaku lw'aba asazeewo okusasula oba lwe mukkiriziganyizaako naye ssente n'atazisasula, etteeka ligamba nti ono eyabadde atunze asobola okweddiza ekintu kye, oli eyagula alemeddwa okusasula n'amuddizaayo ku ssente entono, ekintu kye n'akyeddiza. Nga bannayuganda bali ku bunkenke olw'ebyo ebiyinza okuva mu kwogerako omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ekiro kya leero ku mbeera y'ekirwadde ekya COVID-19 akwanaganya ebyobulamu mu disitulikiti y'e Masaka. Dr. Faith Nakiyimba alabudde bannamasaka ku kika ky'akawuka ka coronavirus akapya akatataliza mukulu wadde omuto. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja bino yabirina. Dr. Faith Nakiyimba akwanaganya ebyobulamu mu Masaka disitulikiti abadde ayogera ku bbula ly'eddagala erigema COVID-19 n'agamba nti lyaggwayo dda mu malwaliro mu Masaka, n'asaba abantu beekuume nti kuba kano akawuka akazze kakambwe nnyo n'okusinga kali akaasookawo. Njagala okubategeeza nti akawuka ke tulina kati aka COVID kakambwe n'okusinga ke mwali mulabira. Basaba mwekuume okusinga ne buli bwe kyali, tugoberera amateeka agatuweebwa, tukole enkuŋŋaana, tunaabe mu ngalo, ate tukozese ne masiki we tubeera mu bujjudde. Kituufu ddagala erigema lyatuweddeko mu malwaliro gaffe, naye ebitabo eby'obulamu yatusuubiza we tunaaweereza mwezi wakati awo 15 tujja kuba tufunye eddagala erigema. Dr. Nakiyimba waaviiriddeyo ng'emboozi eri kati ku mimwa gy'abantu mu Masaka y'ey'okwogera kwa Pulezidenti Museveni ekiro kya leero ku kiki ekiddako oluvannyuma lw'abasawo okusemba nti eggwanga liddizibwe ku muggalo olwa COVID-19 eyeeyongedde ennyo okusobola okutaasa bannayuganda. Mu kiseera kino abantu bangi ebyokunaaba mu ngalo, okwambala masiki n'okuwaŋŋana amabanga baabivaako dda, nga n'emmotoka za takisi ne baasi abantu babatikka nga mabidde, so nga baba boodabooda abamu batikkako n'abantu 3 oba 4. Tomusange Kayinja ku SBS Masaka City. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ekibiina ekiddukanya omupiira mu Africa ekya CAF kyongezaayo obululu bw'okukwata ebibinja eby'empaka za Africa Cup of Nations ezigenda okubeera e Cameroon omwaka ogujja. Obululu buno bubadde bwakukwatibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno ogw'omukaaga, wabula kaakano bwakukwatibwa mu bbanga eritali ggere.
Abakulu mu kaafu bategeezezza nti kino bakikoze olw'embeera ya COVID-19 nga bakusooka kwogerako n'abakwatibwako ensonga okulaba engeri gye bayinza okukwatamu obululu buno. Empaka za Africa Cup of Nations omwaka ogujja zigenda kubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Gatonnya okutuuka ng'ennaku z'omwezi 7 mu Kutulansanja ogwokubiri omwaka ogujja eri ensi 24. Uganda empaka zino tegenda kuzeetaba ku mulundi guno newankubadde esobodde okwetaba mpaka za mirundi ebiri ezibadde zaakasembayo. Nigeria n'okutuusa kaakano eri mu kyobeera eky'amaanyi omubuulizi w'enjiri ku mutendera ogw'ensi yonna abadde yeeyita Nabbi TB Joshua avudde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 57. Okusinziira ku bubaka obuweerezeddwa ku kibanja kye ku mukutu ogwa Facebook, Nabbi TB Joshua abadde n'abantu abasukka mu bukadde 5 ku mukutu ogwo era abaweereza obubaka ku mukutu ogwo bategeezezza nti Katonda atutte omuddu we. Amawulire okuva mu nsonda enekusifu mu nsi ya Nigeria gagamba nti Pastor TB Joshua yafudde olunaku lwaggulu amangu ddala nga yakava okuweereza obubaka obutereevu ku mukutu gwe ogwa Emmanuel TV mu ggwanga eryo era nga ono okufa kwe abakulu baasose kukusirikira okutuusa ku ssaawa en'envannyuma. Emitwalo n'emitwalo egy'abagoberezi b'omukulu ono mwe mubadde ne bannabyabufuzi ab'amaanyi wano ku ssemazinga wa Africa. Okubuulira n'enjigiriza era n'enkola z'omukulu ono bangi baludde nga bazeekokkolako wabula abadde n'abantu bangi abategeera byayigiriza olw'ebyamagero ebibadde bimuvaamu. Kinajjukirwa nti mu mwezi ogwokuna omwaka guno omukutu ogwa YouTube gwawalirizibwa n'okuggalawo ekibanja kya TB Joshua ng'abakulu abaddukanya YouTube bagamba nti ono yali asiga obukyayi mu bantu naye engeri gyali ayigirizaamu ng'ekontana n'amateeka agafuga omukutu ogwo omwalina okweranga nti awonya abasiyazi. Bangi ku bagoberezi ba Nabbi TB Joshua n'okutuusa kaakano bakyaweereza obubaka okuva mu nsi yonna okukungubagira omukulu ono abadde akkiririzibwamu abantu abangi mu Afrika wano. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Abavubi Kumwalo ogw'Ekayiso mu disitulikiti y'e Hoima ne ku mulundi guno bakyali mu kufuba okunoonya injini z'amaato 14 ezabbibwa bakwatamundu abaazinda ennyanja Muttanzige ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano. Abakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Gomba bongedde amaanyi mu kubangula abatuuze ku bulwadde bwa mukenenya kyokka ne beekokkola abasajja n'abavubuka bataagala kwekebeza. Oluvannyuma lw'obubenje okweyongera ku luguudo oluva e Masaka okudda e Mutukula, ssentebe w'eggombolola Ekalisizo Rulo alidde mu ttama olw'abalina obuvunaanyizibwa okutereeza oluguudo olwo abeesuliddeyo gwa Naggamba. Abakulu era badirekita mu poliisi ya Uganda kizuuliddwa nti bakyasimbidde Nakakongo enteekateeka era bawakanyizza okusaba okwakoleddwa abaduumizi ba poliisi ku mutendera gwa disitulikiti ne divisioni abasabye nti abasirikale ba SPC abaaleetebwa okukuuma akalulu mu kulonda okwakaggwa bagire nga basigalawo. Ebweru w'eggwanga mu nsi ya Nigeria Miranga na Biwoobe omusajja abadde abuulira enjiri ku mutendera ogw'ensi yonna eyeeyita Nabbi TB Joshua avudde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 57 naye ng'ensonda enneekusifu mu Nigeria zigamba nti omukulu ono yafudde olunaku lwaggulu amangu ddala nga yakava ku TV okubuulira nga okufa kwe abakulu mu nsi eyo n'abakulu mu kanisa ye babadde bakusirikidde okumala ebbanga eriwerako. Nabbi TB Joshua ajjukira nti yabadde nnyini mukutu gw'amawulire ogwa Emmanuel TV era ono abadde yakulira n'ekitongole ekya Synagogue Church of All Nations mu mawanga agawerako. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunde gundo omuteregga.